ebizibu okujja ne bibimba ne wabula wanyega kiki naye nze kati si kyebaka nsiiba mu maziga ku bigambo byempulira ne byendaba ate sinze kansaba mbagambe Buganda bwonna buli mu kizikiza bw'obanga olwanira ekikyo ojjangayo n'ag'ombuto buli wemba nga njogera ku nsonga y'ekika kyange mba siina nti nina gwendabye mukama wabula mba njogera ag'amazima buli we bafulumya ate ne bafulumya amawulire ag'obulimba oba ebifaananyi ebitali bituufu ebikwata ku kika kyaffe kibanga ekigendere okuba nti bagezaako okusaanikirira ddala ekika kyaffe lwankubadde nti Ssaabasajja yakijjayo n'agamba nti kino ekika kyetengedde naye kakati ng'ate abazzukulu abamu abali munda abeerimbise mu Bwakabaka bo be bagezaako okola nti bakiddamu okukigenda bakiddamu bakinyigirize gamba obutajjayo mazima gwe ssebo omukubiriza n'oddira ddala omutaka munno n'olabira ddala nti emikolo gyakola egy'Ennonga n'ensibuko yaagyo gimanyiddwa bulungi nga bakubyonga weereere kimubikirirawo nga weereere tewali wadde omukolo okumuwerekera ate ewa munne kubanga ddala mutuufu wano niwabira nga weereere wewati ate noddira egino ono gyakola ng'omutaka Nankere ate yine bamutuuma linnya Ssenkere ate noli nti yakola emikolo egyo okuva ddi ku Matikkira twafulumiza ekitabo baafulumya ekitabo ekifuluma Bwakabaka kiraga bulungi buli kika obuvunaanyizibwa bwakyo bwe kirina okukola fe ab'Emmamba Kakoboza baatusaba biki bye tuteekeddwa okukola ku Bwakabaka twabibanyonyera nga biri mu buwandiike n'ekifaananyi ekiraga Emmamba Kakoboza bwefaanana naye kyatukubiye enkyukwe nga balaga jjajjaffe omutaka Nankere nga balaga n'Emmamba Kakoboza gye batulaga nga si eyo gye tuwaawaayo Nankere amenya munwe gw'ettooke ne Kabaka ne bakulya bokka Nankere akakasa abadde omulangira Bwakabaka ng'amutikkira enguugu Nankere akwasa Kabaka omukyala kikome nga tannamanya byansi ebyo byonna nno twabikola ssebo akwasa Kabaka ekyanzi ky'amata n'enteeka nnyoomu etannaba kuweeka Nankere azimbira Kabaka ennyumba mu lubiri eyitibwa Bintu Bizibu Nankere asimbisa Kabaka empagi Sseggwagi Nankere awa Kabaka omumba omukulu Mukaajanga era Nankere alina muzzukulu Kakonge omukomazi w'embuga ezaalirwa n'okuyooyoota olubi n'ebirala biki kyekyalo Bukerekere ekyalo Bukerekere kyetongodde abasangibwa olubiri w'omutaka Nankere era awo kyalo Bukerekere okwo kwe kwava n'enneebaza y'Abaganda omuganda asanyusa omanyi bwe yeebaza ayinza okuga nti neeyanzizza neeyanzeege ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire babikulya balungi mirimu ndikuma okulya nenkulya omwoyo omulala naye waliwo akongerwako nti nno ndikubbira akakajja ebbira naye ako baagattako kagatte kaakati okumala eggobe mu kibya ku mukolo gwe kubanga ku lunaku olwo lwali nga buli kika kijjukanya kiki kye kikola eri Obwakabaka walaba ab'Ekibese Luti n'aleeta omwenge guuni omubisi gwasogolya Ssaabasajja jjajjaffe Kayiira n'akongojja ga buli kika bakiri naye ate bwe kwatuse nga bagenda omukongojja ate ne badeeta jjajja ate Kayiira ate n'akwata engugu okujambaza Ssaabasajja ku mutwe era olunaku olwo Katona amasimu gajula okututta nga batubuuza kiki ekyabaddewo mu Bwakabaka ate jjajja Kayiira yakola omukolo gw'okutikkira Kabaka engugu twaliwo naye omanyi abali mu nteekateeka tubalamusizzaako nnyo manaja musizo tulaba mwebale nnyo okuwagira Obwakabaka bwa Buganda yawulira olulimi luno naawe atali Muganda osobola okuba ng'otwegattako kuba emboozi y'olwaleero ya buwangwa kaakati twebaza nnyo mwenna gye musinzira okuwagira emirimu egyongera ettaffaali ku nsi naye ngenda kuba nga nsooka okubagirayo ebigambo ebitono ebya Ssaabasajja Kabaka bunono nga bwe bumu ku bubaka bwe yatuwadde ng'akuza okutukulembera ssaako n'okulambika Obuganda emyaka 30 kale nno obutonotono naye bwe tugenda okusinga okusimbako essira yakikoneddeko nti wegiwera emyaka 3 agenda kukolera ddala ekyetaagisa ensonga zonna zisobole okutirira so mbalamusaako nyina abakulu bwe mulaba maaso awo olwaleero bwe tutambudde nabo ngenda kusooka mbaleke babalamuseeko bo bye banaamanya omwanyi lubaale w'omulamu tasamulirwa siiboogerere
kati mu mbeera eyo wengenda okubanga ntandikira basebo neesiimye nnyo okumpa omukisa guno okujja okubalaba era nsanyusa okubalaba. Naffe twesiimye okutusinkana. Mazima muli muti eyo obulamu bubatwala butya? Ndowooza katutandike n'okweyanjula ebisigadde tunaabyogera. Nze nno erinnya eryange nze Miiro Habati Mulindwa Yusufu, bukulu bwawadda musajja alindwa ngabo, Katikkiro w'Omutaka Nankere, akulira ekika eky'Emmamba Kakoboza. Nsanyusa okukulaba. Nange okusinkana. Mazima. Embeera gy'ovudde ebadde etya? Embeera nnungi kubanga effe enkuba yasuze efudde emba. Ekyokulya kijja kulabika. Omulaba ffe mu kibuga eno gye tuwangaalira olaba enkuba ne wejjusa lwaki eto mwongera ssanyu. Twongera tulina enjogera nti awagwa ekkuba wagala sooli. Mazima. Sebo kanzije gy'oli ate entegeere okweyanjula then nga tulyoke tugende mu nsonga endala. Erinnya nze Omutaka Namukupa Kavulutone nga nzaalibwa Kitaka Kavulu Namukupa oyo agalamidde Kyamusimbugerere eyo ndi muzzukulu eyazaali Musoke Kanoonya naye agalamidde Kyamusimbugerere na bano bonna bajjajjange bannamukupa Juma Kanoonya Mukasa Amaswanko Kitaka Ngabonkadde okuma mu Mperinnya n'Eriya Kavulu Mwasanje bonna bajjajjange Namukupa. Mazima ddala. Nga nva mu luggya lwa Kavulu munyiriri lwa Mwasanje mutuba gwa Kikonyo ku Butanazo begaligate kyaggwe musiga ya Namukupa ekikusa mu Busiro yenkulembera ndi mukulu Mutaka wa Siga kasoya kajjajjaffe Nankere Nansangwa. Mazima. Nedire Emmamba Kakoboza Emmamba Ennangira Emmamba Nansangwa. Mazima. Byonna byanjawulo birinje bifaanagana naye nga buli kimu kyanjawulo ku kinnaakyo. Esiga eyo gye muva embeera eri etya? Embeera gye tuli naye tuyuguumizibwa ku ebyo okutaataagana nga okw'embeera y'ensi nga bw'ekola ki nga bw'eri naddala obutaka bwaffe obwo naye nga twalyagadde nnyo okunyonya ekika ky'Emmamba Kakoboza ensibuko yakyo entandika yakyo awo wetwagala okutandika okuterekkera. Oyogedde bulungi nnyo. Omanyi ensangi zino ffe abatambulira mu mmwe abajja babagobako emabega mwe mulina okutulambika. Emmamba Kakoboza katutandike n'Emmamba yennyini. Nsaba nnyonnyolweko ntegeere Emmamba nga tonaba nakuŋŋamba Kakoboza ebyo byonna mbitegeere ndowooza katutandikira awo. Esebo Emmamba mu kikula kyazo ziri Emmamba 5 naye ng'ezeddirwa ziri Emmamba 2. Emmamba tulina Emmamba Kakoboza, tulina Emmamba Namakaka, tulina Omunegula, tulina Emmamba Namunjoloba, ne tubeera ne Omuguya. Ezo zonna ki Mamba. Naye ng'ezeddirwa ziriko mmeka? Ziriko 2. Ziriko 2. Naye kati Omuguya wabamu Kabiro naye nga kyekitunuulira nti Emmamba Kakoboza yeeruwa ku zo era bukulu bwayo yeetandika etya. Ffe Emmamba Kakoboza nga mu kubeeyanjula walinga nti weddire Emmamba Ennangira Nansangwa. Nnangira kubanga eva mu biko 6 binnansangwa ng'ensi yaffe ekyayitibwa Muwawa nga n'abantu baamu bayitibwa Balasangeyo. Ensi eyo yasooka okuba nga amasaza gali 3. Kakoboza y'Emmamba yennyini yesookerwako kubanga Nnangira nti eva mu luse lw'Obwakabaka olwasooka oluse lwa Ttonda era nga jjajjaffe Bemba Musota ye yakomekkerezaayo oluse lwaffe oluse lwa Kintu ne lutandika. Mazima. Weewaawo. So kyekiyise Nansangwa. Kiyise Nansangwa. Ate lwaki eyitibwa Ennangira? Ennangira kubanga yali mu lulyo olufuzi era bakabaka kubanga era kabaka Kimala Empaka Bukulu Owasatu mu 2 mu luse lwa Ttonda yazaala Kiwutta kyasooka Nankere mu Kaleke Kakule Obwolebibiri akulembera ekika ky'Emmamba Kakoboza. Ensonga Mulangira ate era n'emirimu gy'akola awo era wegiva Obwakabaka bwa Buganda. Weewaawo. Oyagala kuŋŋa nti Bemba yali wa Mamba? Akabuuza ajjako ssebo era ye jjajjaffe eyasembayo mu luse lwaffe olw'obukulembeze
oluse lwa kintu ne lukola ki ne lutandika era bw'obala okuva ku ttondo w'olubereberye okutuuka ku Bemba Musota bali 36 ate bw'obala kuva ku kintu w'olubereberye okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka nabo bali 36 mu bufunze nti Buganda obanga ensi yaffe ekyayitibwa Muwawa nga n'abantu bamu bayitibwa Balasange eyo gyevudde mazima Tegedde bulungi onnyonnyodde bulungi so Katikkiro badde olina kyogamba nti mbadde nga nti okuyitibwa ennangira nti ffe tuli abalangira ab'oluseruli abalangira n'abambejja ab'oluseruli olwattonda kubanga oli ayinza okubuuza nti gwogali mulangira oli wa mulangira kuba tulina kati abaana ab'eŋŋoma olulyo oluliko naye ffe tuva mu lulyo oluse olwattonda so olwakoma ku Bemba olwafundikira ne Bemba tulyoke tutandika olwakintu mazima nkutegedde bulungi eyo yonna tuzze kale nange gwe gusoose okukitegeera nti oluse lwammwe Bemba yali musajja wa Mamba Kabaka yali wa munambise bulungi nsaba okutegeeza abantu abali eyo nti bano be bakwatibwako ensonga y'emmamba Emmamba Kakoboza katugende ku Mamba Kakoboza mwawukanirawa n'emmamba endala waaw sebo enjawulo eriwo y'ey'obujjajjaffe nti emmamba Kakoboza nga bwe tugambye nti Nansangwa ate Nnangira nga jjajjaffe ffe mwe tuva abakakoboza ng'ovugyeko bajjajjaffe abaasooka bo beddiranga emmamba Ennangira kuba tewaliwo mmamba ki ndala yeddirwa ne bwe tutuuka ku jjajjaffe ekimala empaka Bukulu ye Kabaka 32 mu lusoolwo kakati oyo yazaala ekiwutta kyasooka Nankere mukaleke kakule oyo yaddira akakoboza okukayubula okuva mu mmamba Ennangira ne kafuna erinnya eryakaki eryakakoboza era lijja litya ti erinnya eryo ye nga ye yali akimanyi nti gwe muziro ogweddirwa naye wano abapakasi be bo baakavubanga ne bakalya kimomozo naye kakati mu kubasanga nga abakyala babuuzibwanga nga nabo bakakweka mu ssaaniiko omwo nga babulya ye nababuuza mulyaki bo nga bamuddamu ti tulya bukoboza bwaffe awo obukoboza bwaffe ne kafuuka akamwa bw'oba okayita akakoboza okeyubula okuva mu mmamba Ennangira okufuuka akakoboza ate era awo wennyini tulinawo n'erinnya erituumwa eryakakule kubanga nga bano abapakasi bebbiranga ne bakavuba ne bakaleeta kati bamulengera ng'ajja ng'amanyi okubasanga nga babukutte n'abukwata n'abuzza mu bya kakati bwe bamulengeranga eri nga kati bannaye tukweka obwennyanja bwaffe mukaleke kakule wuyo akola ki ajja wuyo ajja kati wava erinnya eryakakule era tulituuma weewaawo kwali engeri yakwagala kulya kintu nga ye muziro ate nga abagaana abatangira bo nga bakukuta weewaawo nkutegedde bulungi kati mu byensangi zino amannya engeri gye mweyisaamu muyina enjawulo amannya agatuumibwa n'ekirala mu kwongera okwawulira enjawulo nti emmamba bw'oba otunuulidde emmamba Namakaka emmamba ddala nnene era erina amabeere mawanvu kyena akabbiro kaabwe omuguya kyokka akaffe akakoboza k'ennyanja katono tekaggwera na mu kibatu wano kumpi kaba kakuze nnyo kamalayo nga kibatu kino obudde manyi gye mwogerako yeeri ennene nedda era ko kalina obubeere bwako butono wano butono tekabeera tekagejja kusinga awo so ngeri yonna Namakaka nnene kwegamba ne mu kikula kyazo mu nkula era nazo zaawukanira ddala kati wano mu byamannya muyina engeri gye mwawukana amannya tugalina ddala agaawukanira ddala ffe tulina amannya agaffe ag'enjawulo kati nga kuwaako ekyokulabirako amannya nga gakitaka ga Nassuuna ga Nattembo bali abalala tebagatuuma era tosobola kulisangayo era bw'olira alyeyita oyo omanya nti mukerekere gino mu bino ebyobufumbo okufumbiriganwa emmamba zino zeefumbiriganwa ekyandibadde kisoboka naye olw'okuba nti kati waliwo okujja okutabula okwajja awo nza twajja ne tubuutikirwa awo mu kubuutikirwa awo kakati ne tujja nga kati tetukyenkalejinga nnyo lwa nsonga nti abantu abamu bakyabuliddeyo eri ojja ne wesanga ng'alowooza nti weri wagabunga naye ate bw'agenda okunoonya obujja ensibuko ye ng'ate muleeta eno kati tetukyenkalejinga naye nga tetulina kakwate tetulinawo kitugatta ozze n'oyogera ekigambo ne bajja ne batubuutikira ekigambo ekyo njagala nnyo
okukirandulula n'okukitegeeza abantu bakitegeere singa tetubawulira Mamba Kakubuza muli ludda wa mwabuutikirwa mutya ndowooza kantegeere wantu awo bwengenda ne ku Royal Mail wano Mamba gye baateekawo katugambe ebibumba ebyo abaana abato bye bayitako ne bagamba eyammwe entono nga sigirabawo weeri eri mu maaso ga omuzukulu waffe Kisingiri ewaffe gyekola ki weeri bagizimbulukusa nnyo naye bakuba bagizimbulukusa nnyo era tebagikola mu kifaananyi kyaffe nga bwe tugyetaaga era kye tujja okulagako naawe olabe enjawulo ekola ki eriwo si kye muyita okubuutikirwa kankuddireyo nkijje gye kiva tijjajjaffe Omutaka Nankere kiwuta kyasooka Nankere mukaleke kakule nga bwe nkugambye nti yava mu luseruli olwasooka era n'omulimu gwakola mu Bwakabaka bwa Buganda gutandikira eyo mu luseruli ng'ensi ekyayitibwa Muwawa nga n'abantu bamu balasanga ekubiko 6 binnansangwa era jjajjaffe oyo kiwuta kyasooka Nankere mukaleke kakule azaalibwa Kabaka Kimale mpaka Bukulu oba 32 mu luseruli naye Kabaka oyo yawangaala nnyo bwawo okuwangaala kwe n'akuwalirwa ne ku Kaliba kakati yalaba tetakyesobola nga mu nsi Muwawa mwenkyali situnayingira luserwa wa kintu n'ayita mutowe Buganda amukuumireko obuki Obwakabaka ng'awulira takyeyinza kakati ekiseera kyatuuka n'ajja omukono mu ngabo bw'ajja omukono mu ngabo ndowooza kiba kitegeerekese mazima n'afa gwe kyogedde kati bw'ajja omukono mu ngabo oba ekyoto okuzikira bayita Buganda kubanga luli jjukira abadde mukuumi kakati bamuyita akole emikolo gy'abalasanga eyenga bwe gyalinga okubika akabugo n'emirala gyonna egimufuula okuba Kabaka akoze eki ajjudde agamba ate nze Obwakabaka nabulya dda nkola ntya ate okugenda okukola emikolo egyo kakati bano abalasanga ye baiti basobola kuziika Kabaka waabwe nga takoleddwako mikolo gya nnono bayita Omulangira kiwuta kyasooka Nankere mukaleke kakule sebo naago amannya ganjawulo era tujja gatematema akola omukolo ogw'okuzaa n'ejjuna nga bwe gyalinga mu nnono y'abalasanga n'abeera nga yasikidde Obwakabaka mu musaayi naye ekiseera bwe kyatuuka ekyokumutuuza mu butongole n'agamba nti ate taata wange omuto Buganda mukulu we yamuwa Obwakabaka yabadde abuliko kakati ate mbumujjako ntya Abataka abaaliwo njogera ku bali abataano ku b'ebika 26 bagamba nti kati gwe ddira ebyakkolwako ng'ofuuka omaze okubika ofuuse Kabaka obyejjeko otuuze taata w'omuto Buganda obuganda nti Obwaka gw'osooka tuli ku Namulondo Obwakabaka bubadde bwange nze mbukoze eki nze mbugabye nze mbwegabidde era Nankere eyaliwo omuzeeyi ow'olubereberye akola omukolo ogwo n'atuula ku Namulondo n'ava ku Namulondo n'atuuza taata w'omuto Buganda n'amutikkira enguugu emufuula okuba Kabaka akoze eki ajjudde awo Omutaka Nankere mu musaayi obumuweebwa yakaka Obwakabaka bwa Buganda mu musaayi omanye ekigambo nguugu n'akatandika nze okukiwulira era ngenda nja kwetaaga n'okukitegeera mu bujjuvu awo wajja obuvunaanyizibwa okugaba ku buvunaanyizibwa bwe kuba yali abusikidde kati bamugamba kola omukolo guno gw'osooke otuule nga nannyini nsonga mu musaayi ojjeko otuuze gw'otuuzizza afuuke era waba afuga afugira muki kuba mu musaayi mu nnono ye yabukola ki yali asikidde Obwakabaka era akola omukolo ogwo atuuza Buganda n'abeera nga afuuse eki Kabaka ye n'asigala ng'akulembera ekika ky'Emmamba Ennangira akaafuuka akaki akakoboza nkutegedde bulungi ebyo gye tukola ki kakati wabuuzizza ekibuuzo nti lwaki tubadde nga abataliiwo nakyo kijja kiti oluserwa waffe olwa Bemba Musota Kabaka wa 36 nga luweddeko kintu azze kintu bwajja tulina Chwa Nnaabaka ye Kabaka okwokubiri
Kyonnaabaka tulina omulangira kabaka owokusatu yali Kimera. Naye Kimera azaalibwa omulangira Kalemeera. Waliwo nange akandawanyano Kalemeera bamugamba nti wano ayagadde mu Katikkiro Kisolo. Ne bamusindika e Bunyolo agenda akola olufubanja. Naye bw'atuuka e Bunyolo ate naye n'azannya ne muka Kabaka Winyi wa Nnyana kwe kuzaala omulangira Kimera. Kati Kimera bw'abeeri okujja wano naye azaala omulangira Lumansi. Omulangira Lumansi bwe yatunula ennyo mu bawala b'ebiro ebyo yalaba Omumbejja Nattembo muzzukulu wa Nankere nga yakola ki yakira. Era oyo ye yatuzaalira Kabaka Ttembo Kabaka owookuna mu luse luno oyo yatuviirako akabasa. Nkutegedde eyo yonna azadde paka ku Ttembo mmwe ab'Emmamba yabaviirako obuzibu. Yatuviirako obuzibu nti luli tubadde nga ababaddewo mu bujjajja era nga tuli bajjajja ba Buganda. Naye ng'obujjajja bwaffe buva mu luse luli bwekugambye Omutaka Nankere obukulu bwakola ki gye busibuka mu luse lwaffe. Naye kati oluse lwa Kintu kalutandise Mutonda lwe luse lwaffe Tondo w'olubereberye. Ono azaala Kibuta kyasooka Nankere mu kaleke kakule wasatu mu babiri. Kabaka Masiro gali Ttumbaali mu Busiro yaddira Ntege na Lusiri Buganda. Yandelege na Lusiri yeyongera kubenga naye yali Buganda. Ye wasatu mu abasatu asatu mbana waliwo Mudandali waliwo na Lusiri then Namusera ne Bemba Musota olwo luseni lubenga lukoze eki luweddeko. Kati oluse lwa Kintu lutandika era nga Bemba menyaawo ne kati Kabaka owookuna Ttembo ye bw'atuula ku Namulondo yajja n'alwala endwadde yalwala endwadde y'omutwe. Era abasinga Abaganda bavuga nti oli ayita Ttembo aba ategedde kyakola ki kyategeeza. Bw'alwala endwadde y'omutwe Abataka abaaliwo baatuula ne bagamba nti bannaye Kabaka alwadde endwadde y'omutwe tukoze tutya? Kaaka tugende wakojjaawe Nankere kwe yali amuzzukuza tulabe amagezi Ttembo asobole okuwona ki eddalu. Bwe bagendayo era batuuka ew'Omutaka Nankere naye teyeemalirira n'asindika abaana be ne bagenda ewa Kabaka baffe tuli ku lubisi ne ku lukalu. Ekikiro kyaffe ku lubisi ne ku lukalu yonna tukola ki era buna obujjajja waffe Essese n'abasindika Essese wa Kabaka Mukasa Essese n'atuukayo wannema naye alina bye yabagamba bye tutajja kwogera wano naye n'ateekamu obukwakkulizo. Mugende mukole bwe muti ne bwe muti Kabaka ajja kuwona endwadde y'omutwe. Mulimu ebyokwekisiza naye twekisize naye akakwakkulizo kano ke katuviirako ddala akabasa nti Nankere taddayo okutunula ku Kabaka ate naye Omumbejja Nattembo naye taddayo okutunula ku mwana we gwakola ki bwe bana abatunulako Kabaka endwadde egenda kuddamu esiikuuke. Kabaka owokumeka owookuna. Kati Omutaka Nankere naye amawulire ago bwe gatuuka n'ekyo yakola yeddira omwana we kinkoze bulungi nti Katikkiro waffe ow'ekika ava mu Mbajja ow'essiga Mbajja be bamu ku baana abaatuma ne Kakebe eyafuuka Nabugwamu. Era Nabugwamu wona omugendamu ojja kulaba nga baleeta omulangira yajja erinnya erya Nabugwamu yali Kakebe be yatuma okugenda okubeera nga bamukiikirira olw'akasonga kali ensonga eyazze kitaddayo okutunula ku ki ku Kabaka. Abaana abo baganda bange bwe baatuuka eyo bakola bulungi omulimu ne bagukola naye kubanga era bagenda okutandika okukiikayo Mutaka Kabunga yali tannaba kujja nako njagala okategeere bulungi yali tannaba kujja baatandika emirimu gyabwe ne bagikola bulungi naye bwe batuuka ku Kabaka Nakibingo ow'omunaana awo Mutaka Kabunga yakola ki weyajjira era ye bwe yabuuzibwa nti munyanju weddira ki neddira mama munyanja weddira mama ye eno si mamba namakaka ye nebeera nga nayo yeeyongedde kweri ekoze eki esangiddwawo naye ye Mutaka Kabunga ye bwe yamala okujja abaana bano yabakwana n'abafuula mikwano gye ab'Omutaka Nankere waliwo ne Miiro era naye mwana wa Nankere ate yali mukwano gwe nnyo era yasooka omunzenga naga nti ayo eno nze mbayo tubeere eno ndaba zonna ki Mamba era wava ekigambo okwogera nti neddira Mamba buli n'abuutikira so nga Mamba era tubakubirira abazzukulu yawula weddira Mamba namakaka oba Mamba kakoboza. Kati abaana bano ne babakwana buli n'abafuula mikwano gye Mbajja ne Kakebe yafuuka Nabugwamu
bw'amala obbakwana n'abaganda bazonna mmamba mujje mbaweebe mwajja temuli b'amasiga abakoze eki mujje mbawe amasiga agakoze eki agagire mubeere nga muli eno akati abaana bano baawuliriza ebyenfuna ne bava ku mulamwa ogw'abatumwa kati bagenda ne bafuna obukulu obwo ewa kitaabwe tebaddayo Nankere oliraawo kati awo Nankere nga takyawuliza amawulire gafa mu lubiri kuba be yatuma bafunye ate obukulu obulala jukira ffe abakulu b'amasiga tetutula n'abakulu ba busolya kuba ffe tubana ate newaffe gye tulamulira ate bakitaffe nabo gye balamulira nabo balina enkiiko ezaabo kakati awo ssebo we twabulira awo naye kati kankusikeeyo katono nnyo kyongere okukinyo nti okiyongerera ddala okuleeta okubula nti kati kaafu ne kabasokta fuki akalombolombo buli kabaka eyalyanga obwakabaka olwamalanga okujja ebukerekera okukula nga okuddayo okutunula ku nnyina we bikoma n'obutaddeyo okutunula ku mutakoona mukozesezza omukolo Nankere kati nga buli kabaka eyajjangako ng'abeera atya embeera eyo nga Nankere amubeera wala kati ngono wage nti kati ono bw'ajja wano ku Nakibinge n'afuuka omutaka kati olw'okuba nti yakiikanga nti zonna mmamba nono waali kati olw'okuba nti oli yalinganga eri mabega tasembera n'aba nti ajja abuutikira oli ne baba nti olunaku lw'okuba nti bakabaka baatyanga nti ewayi bw'onootula ku mutaka Nankere olwa kugwa ddalu ng'obeerera ddala gwali ku mulembe gwe yali Ssuuna yali wa kumeka yali wa Ssuuna okubiri Ssuuna olubereberye yajjawo embeera eyo n'agamba ye bwe bamala omukolako emikolo n'agamba nti kino tekijja kusoboka nze maama yali ayagala nnyo maama we okubeera kabaka nga situnula ku maama wange n'ayita omutaka Nankere n'amugamba nti ayo embeera tulina okugijjawo era kwe kussaawo eggotto lyamwambaza nga mugatta ku Buganda bakola embeera okugjawo embeera y'okuba nti kabaka bw'amala okulya obwakabaka ate taatunule ku nnyina na ku Nankere olwo bivaawo naye olw'okuba nti kati kyali kyamaze okumanyira kati olw'omutaka bamuteeka ddeeri bano bamubuutikidde taddamu kumutunulako ne kiba nga kyasigaliranga awo nga kiri mu gundi awo gamba kati bano abakiikayo be bakiikayo so okubuutikirwa kwe mbadde muwogerako eyo gye kusibuka mpola pozi okwongerezaako kwakeera sebo tulina n'olugero olusibuka awo nga Ssuuna amaze okuyita kojjaawe ate jjajjaawe Nankere okujja tiye bw'atuuka mu lukiiko lw'Abataka yasanga bateredde bubya ye kye yakola ng'entebe ye yavaawo anti oli yagamba nti zonna ki mamba kati ng'eyemmamba eriwo ki emu naye kye yakola n'atuula ku mubiri gwa kuba yali jjajja wa Buganda ate ekitiibwa kyakikola ki akirina ate era kojja waaki bakabako mu budde obwo yatuula ku mubiri gw'omutaka Gabunga n'amutuulako tulina olugero olugamba nti waŋŋaŋŋanya n'alamulanga ewa Wakasanke lutandikirawo olw'ensonga ti omutaka Gabunga yali muwagguufu ate nga mutaka Nankere batalina kuba basobola okufumpampo era ng'ebifaananyi bojja obbikola ki obbiraba naye awo yoga nti olwokuba waŋŋaŋŋanya n'alamulanga ewa Wakasanke Ssuuna kabaka Ssuuna bw'alaba ekikolwa ekikoleddwa ekyo n'agamba ensonga bwe naaziyingiramu bajjaga nti ono kuba kojjange oba jjajjange n'alonda olukiiko olugenda okutawulula ensonga z'abaki z'Abataka abo sebo tegwali musango zaali nsonga ezitwali emyaka ebiwera 4 nga tuli mu nsonga ezo ezaafuuka Namulanda olw'ensonga abaazituulangamu bonna balinanga ebigendererwa byabwe batulanga balinganga ebigendererwa byabwe era ensonga era ndowooza kooti ya Kisekwa ewulire enkayana awo kyekinyusi kyayo weekola ki weyava ku nsonga z'Abataka bano abameka ababiri owulira naye awo bwe tweyongerayo naffe tetwasirisa okubanja omusaayi gwaffe mu boofu ensonga eri tukomawo olwo ku Ssuuna ow'okumeka olubiri awo we tuddira olw'ekiseese tuse tukulazeeyo kati amadda gaffe weekuva ku Ssuuna waaki ensonga ezo zaafuuka nga zitambula ensonga ezo eyazisalako yali Ccwa Dawudi Ccwa ye bwe baleeta ensonga ku mmeeza yagamba nti Nankere owaabye bukulu kabaka yagaba obukulu naye singa owaabye musaayi n'alisaze bulala kati akugoba yakuwa amagezi ffe naffe ne tugamba nti bwekyo bwe kiri ne tuddayo
okunyonyera kati bannaye omusaayi omusaayi ogwaffe n'emirimu gye tukola mu Bwakabaka bwa n'ensibuko yaffe n'obujjajja tetubayinaako kakwate olwo ensonga ezo ziwulira Ssaabasajja Kabaka kwe kusiima mu 2005 n'atuzza mu musaayi gwaffe n'emirimu gye tukola mu bujjuvu bwagyo tuli twagikolanga tubuutikiddwa nga gikookerwako obutabitabi ate abali abagikola abatalisako zigikola. Omanyi olina engeri gyondeeseemu kwegamba kyonnyonnyodde nkikubye ne vidiyo kale mbadde nkiraba nga bw'okyogera ate naawe era okwongera okuta nti era Ssaabasajja era naye okusiima yateekawo olukiiko lwali kulirwa omugenzi Polycarp Kakoza kuliko n'omukati omukadde waffe omu Sserunyigo Kasolo yalonda abantu balinga bana banoonye bakole research ku nsonga eyo ne bakola ripooti bulungi nnyo ne banoonyereza era oluvannyuma lw'okukola ripooti eyo ne baleeta ebintu byonna ebyafaayo nga bize bitambula okutwalaga nti bwentunula mu nsonga zino bano tebalina kakwate nagyo byonna nga bwe tulize tukunyonnyola omuba muziro gwaffe akabbiro kaffe kubanga akabbiro kaffe eggongolo nakawuka lisangibwa mu kibeera bali akabbiro kaabwe mamba gye bayita omuguya si kagube mubala kawe n'ensibuko yaffe buli omu bw'ayogera ensibuko ye bw'ajjajja bw'asibuka tugeffe tuva mu luse lwa Ttonda bano balina enzija yaabwe nabo gye bajjamu n'alabya ddala nga tewali kakwate. Omanyi munnyonnyodde bulungi kakati kye njagala okumanya emirimu gino Ssaabasajja Kabaka gy'azzaawo mu 2005 muzze ne mugana n'agizaawo naye sinaba kujja okugitegeera ekika ky'emmamba Kakoza kikola mirimu ki kati okuva mu nsibuko okuva mu ntandikwa kyakolanga era kikola mirimu ki olubereberye lwaffe nga bwe tukunyonyodde ti twali omutuva mu musaayi gwa Bwakabaka bw'olubereberye era nga bwe tukunyonyodde nti bamala okugjawo Bemba Musota nga bamuwambye kintu ne bwe baali abalala ab'olugavaki ne basiyolekera essese ewa jjajjaffe Lubaale Maliba mwe tusibuka ne bamunnyonnyola ensonga bwe zaatambula kubanga yali tayinza kujjukira nti ono yali muzzukulu wa Lubaale Maliba gwe baali bajjewo nga tebayinza kumala gatwala Obukulembeze nga temaze kugenda jjejjeyo kumunyonnyola bwe bamala okumunyonnyola ne bakkiriziganya baatula ne jjajjaffe Lubaale Maliba ebyo byasinza kunnyonnyola ate kati ebyo biwanvu n'abakkiriza era mu kubakkiriza n'amukkiriza okugatta olubisi n'olukalu era mu bwe bamaliriza n'emisoso yonna nga bamaze okuyita mu bakkiriziganyiza n'akomawo n'akobera ku lukalu ajja atule n'abataka byasisinkana eno era nga bamaze okukomawo ku lukalu bavudde essese kintu bamukolako emikolo egy'okumutikira nga twagambye ogw'okutikkira enguugu nga waffe era jjajjaffe Kirulu ng'ali mu Bwakabaka mu butaka bwe Bwerenga yayita muzzukulu we jjajjaffe Nankere n'agenda e Bwerenga waliwo ku lubalama lw'ennyanja bayitawo Namatamu kati waliwo olubiri lwa Kintu we yalukuba wamukolerako emikolo egyo gy'omutikkira enguugu amukakase bamaze okuva mu ndagaano ziri ez'obujjajja ez'ennono kaakati bamala okumukakasa olwajja atuula n'abataka ennono ate olwo bakola endagaano egenda okugatta Obuganda bugenda kufugwa butya n'ebika jjukira nti Kintu naye alina ebika bye yajja nabyo kati atuula nabyo ebika bye yasangawo olwo ate ne balyoka bakola endagaano gwe tuze tutambulira teri mu buwandiike mazima gye tuze tutambulirako so nti ffe omulimu gwaffe mu Bwakabaka bwa Buganda tukuyita ffe tukakasa omulangira agenda okulya Namulondo era awo wenjagala n'okutwalira omukisa guno okuba nkuyite okulungamya mukadde waffe Kasujjulubinga kubanga era namulako ku programu emu ku TV eno nti okukula kwe twogerako si kwe kugamba nti bwe bazaala omulangira agenda okulya Obwakabaka bamutwala ewa jjajjaffe Nankere gy'ababeera gy'abakulya paka lwafuuka kabaka ffe kye tuyita okukula okwaffe mu kiseera ekyo nga okuleeta omulangira abamaze okukakasibwa nti yagenda okufuuka kabaka bwe bamuleeta ebukerekere tulina emikolo egyo egijja gimutambula okumukolako okusooka okumukakasa nti emulangira omutuufu namutwala ku jjinja n'okumunywesa akawulula n'avaayo n'ajja mu Namiryango akolebweko emikolo kwe tuyita okukula
kati ekyo kyabayawula so okukula kuli nti ffe tulera abalangira abagenda okulya Obwakabaka. Kanyongere nkizeeyo bulungi bannaliwo bulambalamba kyatunuulira yagamba kwegamba okinnyonnyodde yagamba nti yawulira ebigambo nti mmwe mukuza omulangira era bamuleeta ewammwe n'asamba akapiira n'akuzibwa mu mpisa n'akola ki so okukula kwotegeeza gwe mukolo omwekusifu ogw'ennono ogumujja mu bulangira mulimu emikolo mingi nnyo nga bwe genda tusooka tumutwala ekyo kye bayita okumukuza okukula so si kumulera nti tumutwala ku jjinja n'amala okakasibwa nti naye mulangira omutuufu wali olulangira n'avaayo n'ajja eno munnamiryango mulimu mingi emikolo mingi mulimu gayinza mulimu okwesa omyeso okumuyisa okutebuka biki ebyo mulimu emikolo gye bawanyisiganya n'omukolera ekiwu n'ebirala bingi bibeera mu nnyumba eyo namiryango bamifo bye babakoledde emikolo egyo kati era agenda okufulumayo ng'amaze okutikkirwa enguugu ng'olwo amaze okakasibwa nti esaawa era okuveerako ku nnyumba eyitibwa namiryango nti era gyegyo namiryango si ya miryango lwakuba gita namiryango era yoono bw'abajja kati omulangira ajja afulumira emiryango n'ayita mu Kajjabukula n'ayingira mu namiryango ate jjajjaffe n'ayitira emmanju ne basisinkana buli mu nzimba omunda kati emikolo ne gitandika mubeeramu n'Abataka abalala nga tulina jjajjaffe Kibumbi mulimu emikolo ng'egy'okumutala ejjoba n'emirala mingi owulidde egimukolerwako muki mu nzimba omwo ekyo kye bayita okumukuza kye tuyita okumukuza ekyo kikolebwa mamba kakobozi teri kika kirala kyonna kikikola nkutegedde bulungi kati bw'amala okufuuka mu Kabaka ajjudde netumuba mukwasa nga tumaze ne bagenda ne bamala okulya ekijjulo nabakola ki n'alyoka amukwasa Obuganda era edda lwakuba nti nga era mukadde waffe bwazza annyonnyola bwe yannyonnyola bwe nalaba mujjajjaffe Kasujjulubinga nti emikolo tegikolerwa ennaggalabi tewalingangayo emikolo gikolerwayo go ge mazima ennaggalabi bagendangayo okulwana lutalo lwa birumbi ate nakyo kyajja era luvannyuma lwakuba nti sikijjukidde ngambakadde waliwo Kabaka we kyagamba okulwana ebirumbi naye nga olubereberye yajjanga bukerekere kukolebwako mikolo n'afuuka Kabaka ebiggwa kati era na luno waliwo okuba kino njagala nnyo Obuganda bube nga bukitegeera kubanga waliwo okwali oba okulinga era okwegwanyiza n'okubuzaabuza nga bateekateeka tuzzaawo Obwakabaka kati kizuulwa ku ssaawa envannyuma obukakafu buzuulwa nti jjajjaffe yakola emikolo egyo owulidde kwe kusaba gigende gikolebwe wali ennaggalabi era naye ng'ate egy'omunda gyagenda ebukerekere ne gikolebwa egy'omunda kubanga tegisinga tegisobola kuggwera wali naggalabi mu 93 emikolo egyo mwagikola wali baamutikkira enguugu kubanga obudde bwali bumaze okuggwa bagenda okuzuula ekituufu naye nga oluvannyuma lw'emikolo egyo yajja ebukerekere n'akola emikolo egy'ennono yonna nga bwateekeddwa okugikola ne gimukolebwako Katikkiro ontikkudde ekigambo ekinene kizze kintambulirako era kati mpewuse newe naddayo wakaba nandaba entambula waliwo abantu abajja bogeragamba Ssaabasajja Kabaka aliko ayine emikolo teyagikola olw'okuba bubala teyagikola mazima ddala mu 93 yajja ebukerekere wali byakolebwa yajja n'agikola okujjako mpozi nga waliwo nti egy'ebika ebirala kubanga kati fe okusinga twogera egy'ekika ekyaffe kati mu bika ebirala situmanyi situyinza kulungamya eyo abanayogera era nabo ku kyabwe ekyali kirina okukolebwa eky'okumutikkira enguugu yajja n'akikola nkutegedde bulungi kaakati ngenda ne neetegereza era kyemuyita nti okutuulwako okwo okuba nti nno waliwo oba kulinga kubasimirako ttaka oba kulinga kukola kutya simanyi mukyalina olukusa olukola ebintu bino mu bulambo olukufu bwabyo ne mubikola oba mubaayo nga mubyetegekedde akaseera bwe kali bakabatuukiridde mu bikole tubikola era weebitu byetegekera naye kati kino kinziza emabega ku Ssaabasajja ekigambo kyayogedde bwe twabadde juzi ku Matikkira ayina ebigambo bibiri byatugambye yatugambye nti kati emyaka 3 agenda atandika butandisi n'atugamba nti Obwakabaka bwaddawo
naye byo bannaffe abatabwagala. Ekintu ekyo simanyi Obuganda bwe bwakitegedde. Tuyinza okulowooza ku bannaffe ab'ebweru tebataagala Buganda, naye nga amazima gali nti ne muffe mwennyini mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu abataagala Bwakabaka ng'abajja bakola ebintu ebyo. Era bw'ojja otunulira emirundi egisinga Obwakabaka buno engeri gye buzze butabanguka bw'oba otuloosa abamanyi ebyafaayo by'Obuganda, era emirundi egisinga nti tebavanga bweru. N'olwekyo nti tulina okubeera abeegenderevu. Kyova olaba nti yatusembeza ekigambo ekitugamba nti tetubongoota. Obutabongoota obwo kitegeeza nti buli alina obuvunaanyizibwa akole ki? Akanule eriiso gyo gy'atalabe nti atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Obwakabaka buyimiriddewo ku bika. Ebika bwe biba biteredde n'Obwakabaka bujja kuba butereevu. Naye buli ebika bwe biba nga bitabangufu tebiteredde. Naye ate bwe biba nti ate bannaffe abamu babeera mu Bwakabaka bali mu bukulembeze oba Mmengo, ate ne baba nga bakola ebintu oba bafulumya naddala kakati tufunyewo kati guno omulembe omugunjufu ogw'ebiwandiiko nga tufulumya ebiwandiiko ebiragira ddala nti biringa ebyonoona obwonoonyi. Nina ekyokulabirako ku Matikkira twafulumiza ekitabo, baafulumya ekitabo ekifuluma Bwakabaka. Kiraga bulungi buli kika obuvunaanyizibwa bwakyo bwe kirina okukola. Ffe ab'Emmamba Kakoboza batusaba biki bye tuteekeddwa okukola ku Bwakabaka. Twabibannyonnyola nga biri mu buwandiike n'ekifaananyi ekiraga Emmamba Kakoboza bwefaanana. Naye kyatukubye enkyukwe nga balaga jjajjaffe Omutaka Nankere nga balaga n'Emmamba Kakoboza gye batulaga nga si eyo gye tuwaawaayo. Kati nasigadde mutima gwange neewuunya lwaki Emmamba ng'eno eteekebwako. Naye nga mmwe eyammwe mwagibawa mu buwandiike mu kifaananyi kyennyini. Kaakati bw'olaba emirimu egikolebwa ffe ku kika ekyaffe tebaataddeko mirimu gikolebwa. Kyasigadde kitegeeza nti tetulina mukolo kinda kye tukola, tetulina buvunaanyizibwa. Enguugu enani yagikozeeko? Kandi kaakati awo nzija ngenda okujja. Kaakati ne batuuka ku ky'omukadde waffe eky'Abammamba Namakaka ne batondawo omutaka alina obuvunaanyizibwa ayitibwa Ssenkere. Kaakati bakyusa erinnya lya jjajjaffe Nankere. Ssenkere mumumanyiiko? Simuwulirangako. Talinayo mu Buganda. Ne bamuteekako ate obuvunaanyizibwa obukolebwa jjajjaffe. Mumulina kye mumumanyiiko Ssenkere? Talina kye tumumanyiiko. Ne mu byafaayo by'olubereberye? Taliyo. Ne baddira jjajjaffe ow'essiga Namenyeka ne bamugabe wa jjajjaffe Gabunga. Kyokka ng'ate bamulina bulungi nnyo ab'amasiga baffe. Okiraba? Kaakati okumala eggobe mu kibya ku mukolo gwe kubanga ku lunaku olwo lwali nga buli kika kijjukanya kiki kye kikola eri Obwakabaka. Walaba ab'Ekibese Luti n'aleeta omwenge, gundi omubisi gwasobolya Ssaabasajja, jjajjaffe Kayiira n'akongojja nga buli kika kiri. Naye ate bwe gwatuse nga bagenda omukongojja ate ne badeeta jjajja ate Kayiira ate n'akwata enguugu okujambaza Ssaabasajja ku mutwe. Era olunaku olwo Katonda amasimu gajula okututta nga batubuuza kiki ekyabaddewo mu Bwakabaka. Ate jjajja Kayiira yakola omukolo gw'okutikkira Kabaka enguugu. Twaliwo. Naye omanyi omuntu omukulu ate tobanga mwana muto kubanga twaliwo twakiraba ate kyali si kyetegekere. Kubanga singa kyali nti kyamaze oba aliwo engeri twandiwe tukirungamya. Naye naffe twakyekanga bwekazi nga tulaba jjajjaffe ate Kayiira ate ateeka enguugu ku mutwe gwa Ssaabasajja. Tukyewuunya. Kaakati ate simanye kale bizibu kubanga ne jjajjaffe naye yakikola yandibadde agayiba naye ate guno mulwaki muguntise kubanga ate kubanga yine yamulagira akikola. Munnange era yalibuuzizza nze bwompe kooti eyiyo ngambo waayo ongambye omukulu mukwatireko oba njimusanze wenkola ki so sigamba nti akanyambale bwambaza ate obumpadde. Embeera ezo zituleeta ennyiike ate nga zitula kugamba mu mbeera nti ate gye twandisuubidde okuba nti yefuutuka amawulire amalungi agalungamya Obwakabaka n'Obuganda naddala Obuganda ate bwefuutukayo amawulire ng'ago nga gano paka kati kino ekitabo kyafuluma ku mukolo gw'abantu bangi bakiguze era omwana n'omuzzukulu agenda kukisoma ng'akolako reference kukisigaza kati ofulumizzaamu amawulire ng'ago akubuuza Ssenkere yaani ddala ng'oyinza okunnyonnyola onojja ku mukutu nga guno oba ku lediyo oba ku TV Obwakabaka n'onnyonnyola nti Ssenkere y'ono. Ate era n'ebyalabiddwa ku butambi
abatereka ebyafaayo tutereka obutanga webale nnyo ne tulaba atikkira enguugu eyo ng'agitaddeko fe ne tulowooza nti bwe kiriba n'olulala nkutegedde kale kyennyamiza naye nga kati kyobula nkugambye nti ebigambo Ssaabasajja byayogedde nze nabiggyemu amakulu mangi ng'alengera ewala era n'ekigambo kitenzayo nti tuleme okubungoota teyagambye bavubuka bokka kubanga okusinga yagambye abavubuka naye omanyi nga tumuyita maaso moogi alengera wala kati ye buli lwafulumya ekigambo bw'oba olina obwongo otandika okusengejja lwaki afulumiza ekigambo ekyo yakyogedde ku bavubuka naye ng'alina bingi byategeeza mu kigambo ekyo muveeyo tetubongoota omanyi ng'oggyeko buno obubaka obw'omulundi guli mwalimu ebigambo era abantu genda bibazannyira awo yagambira nti kyagamba nti mwongere nja kubibazannyira ebigambo ebyo mubiwulire era byonna byali byakubeera nti abange mwebase nnyo yali ku bataka tukubize bazzukulu baffe obakalatira ennono naye sobeera twafunamu n'ekizibu ekirala kubanga kyekitikkiro kyaffe ekizibu ekirala nti luli buli omutaka omukulu wa kasolya yayinanga obudde bwe olunaku n'asinkana maaso moogi ne batuulako bonna buli omu n'abeera nga amubuulira ebiri mu kika kye n'ebiki ebimunyiga sebo kati waliwo okugenda Ssaabasajja okusinkana omutaka omukulu wa kasolya nawulira waliyo protocol bizibu ddala wewaviira ddala kagiiko nattabula era tuleetedde obuki nti abataka bali eyo banyigirizibwa tebasobola kutuusa mawulire gabwe bibaluma eri omutanda so n'omutanda yamanyi nti nno bo bali buki bulungi era bazzukulu baffe nga sinaabakakoekega bangi balina obulumi nti ebintu ebikolebwa oba ebitambula bibaleetera ennyiike ne balaba nti lwaki bakola bino ate nga abamu balinako okumanya oba muganya ompulirayo ennyo ekigambo ennaku zino ekya tekinologiya oba tekinologiya ennaku zino gwe muyinda okuyitamu okulaba kabaka simanyi kati nze nomayiza ebyange waliwo nkola gye babateeredde waliwo enkokola naye entuukiriza yayo ezo kati nga nze n'ebyokulabirako bingi ate nga biri simple ffe kabaka yatuddiza obuvunaanyizibwa waffe yali 84 si 25 yali 25 nga atuddiza obuyinza bwaffe naye okuva 25 effe ab'emmamba kakoboza tetuweebwanga mukisa kutuukako maaso ga Ssaabasajja kumwebaza so nga n'enteekateeka twagikola naye tetuweebwanga mukisa ng'ab'emmamba kakoboza ambuuze mwogera 2015 0 ne 2 ne 5 25 okuva olwo lwe yabaddiza tetuweebwanga mukisa tusabye okusaba kwonna tulemeseddwa okutuuka mu maaso ga Ssaabasajja tumaze ne mukama waffe webalo tuddiza obuyinza tulemeseddwa ngaffe abakola emikolo gy'abakugaba naye n'okutuuka olwaleero so nga ebika ebirala ebize ebiwabaawo olwaba mangu ng'omutaka oba mupya nga bamutuusizza dda mu maaso ga Ssaabasajja yeeyanza kale ebintu ebyo abazzukulu baffe bibaluma kati ffe ng'abakulembeze ne batuteekako ne bagaa nti waffe tutakola naye nga naffe tukola ate nga tuli bantu bakulu twagala kukola tetwagala tetutambulira ne mulowooza kiki ekibalemesezza okugenda yadde okwebaza obukulu obwazzibwawo bakadde baffe bali eyo Mmengo simanyi kiki batulooleza bintu bingi kuba kati ffe Obwakabaka butambulira ku masiga asatu essiga ery'abalangira obukulembeze obukulembera omukadde waffe Katikkiro n'essiga ery'abajjajja Abataka b'Obusulo ekitegeeza nti amasiga ago asatu ge gakola Obwakabaka bwa Buganda oba kwe kutudde Obwakabaka bwa Buganda naye ate kati gwe amasiga erino erimu bw'olisembya oba mu bintu ebimu n'otalisembeza kusalawo ate oba olina bw'okola ki omanyi Abataka abakulu b'Obusolya Obwakabaka bwammwe ddala yemmwe Bwakabaka abasigadde abakopi eno gye tuli mmwe be tujjako ekyokulabirako kale nno kitwewuunyisa okubanga n'emirimu egyammwe gye mwali badde nga gijankizo tetulina we tugirabira we mugikolera mmwe mwagaana ogikola ate ffe tetugaananga byokukola bye mutamanyi nti tulina kukola kino ffe ng'ekika ekyokukola tukimanyi naye nga bw'ogambye oba ngiise nti ndowooza omulembe guno omuyivu guno
wabwe kulese ebintu kubanga omuntu okutuuka okuba nti osanga ne minisita ng'asala omusango gw'ekika osanga nti gawusoberwa newewuunya n'atuuka okugaba ow'essiga nti gwe katokyali wa ssiga lyeno kakati okuva n'olwaleero gwe oli wa ssiga lyeri ng'alina kusonga busozi n'ensonga endala giyinza okwongerako naye ng'ate kyannaku nti tuli mu kulungamya tuli kubanga Ssaabasajja bwe yajjukira bulungi nze mbadde nga goberera okuva lwe yadda mu kutuuzibwa mu ntebe tuddeyo ku lubereberye tutereeze ensonga zaffe tuddeyo tugoberere ensonga nga bwe zatambula nolwekyo kyategeeza nga bwe zirina okuba tulungamye bazzukulu baffe ffe tulina okulungamya naye ate kati bwe tulungamya ng'ate waliwo abateekawo emijinji kiba kyannaku nnyo era nze ekyo nsabira nti buli omu yeekube mu mutima era nze ntera nnyo kigamba abantu nti buvunaanyizibwa bwaffe naddala tefa abakuze emyaka bw'oba omanyi amazima jjayo amazima gakaayira abantu abasinga ne bwe kiba nga tokyagala baganda balina engero nnyingi konkome bbi gwe ne wonookyawa n'ogamba nti okuba toyagala kuwulira nti gundi omanyi bino obwakabaka n'ebika ennono kwetambulira era bitambulirwa mu buyinza bwite obw'ebifundikwa obwo singa byabufuzi si byabufuzi nti waliwo nsirimye mukulu gundi nti aya ndabikira obulungi kati bwe tuba tuwa entebe eno birina omusaayi gwabyo mwe bitambulira kati tulina kugiwa buwikitiibwa kyayo nakulaba tugiteekateeka tutya abantu abo bokubakulaakulanya naye tokyawa bukyayi oba kika nti olwokuba nti kino kirina enkizo mu kino kyekinaabeeranga mu kino kyekinaabeeranga mu kiri bwe kyajja bwe kityo yennono omusingi gwakyo kwe kyasimbirwa ekyobola nti ffenna ebika tuli ebika bingi naye buli kika tekirina ennono yakyo bwe kiddayo eri bwe kitambulira nti buli lwova ku nnono ya jjajjawo eyo gye yatandikawo eyo olubereberye gwe omuzzukulu gwe oba ogenda kubula oba oba obuza ekika ongambye ebirala ebibatawaanya ku nsonga ya Buganda nze kanjogereko ebintu bibiri ebyetaaga okutereeza ensonga esooka abataka okubeera n'omwagaanyi okusisinkana Ssaabasajja buli mutaka nga bwakoze eki nga bwe kigwanidde ne babaako ebyabwe bakola ki kubanga buli muntu abeerako n'ebikola ki n'ekyokubiri era ekireese Kajjiko Nattabula Ssaabasajja asiime bajjajja abakulu b'obusolya balondobeeyo bazzukulu baabwe nga bayise mu mikono gyabwe nga bagenda okuweera mu bukiiko obukola naye bwe buba nga bulondebwa eri ne bano abataka abazzukulu baba tebabalabawo bajjajjaabo kubanga si ye bakola kibawandako eddusu naye singa kikomawo nga luli enteekateeka yali etandiseeko basobola kizitawo babeererawo awo ne baga nti mudde mu bajjajjammwe babawandako eddusu nebibawerekera byonna bisindikibwe eri baleke bakole ki abo basobola okuwa abajjajjaabwe ekitiibwa naye osanga omukungu w'Emmengo ejjajja omukulu wa Kazoya mu butuufu ye ng'alinga ekitagasa naye ng'omuwuwo ali muki ate nga si ye Buganda eyo Buganda Abataka Baganda mikolo egy'ennono egy'ensonga njagala kubuuza waliwo enkola ey'okudibya ennono emu ne wabeerawo endala esikizibwa eyo mmwe abakulu b'ebika bannannyini ensonga mutegeezebwako nga waliwo ekidibizibwa okubanga wateekebwawo ekirala kuba okudibya n'okubaako ebiggyibwamu ndaze nti n'emabega kyaliyo sebo nze nga nze bwe ntegeera ekyo so kigambo ekyo kikyamu bw'ebanga nnono tolina bw'odibya nnono eyo kubanga ennono eyo yatandika ekika ekyo principles ezo buli lwozivaako kyobula ntugudde emitawaana mingi nnyo nga tugenda n'embeera eyo ey'okudibya kino oteekewo kiri singa kyaliwo ekityo buli omu yali badde akola kyagala naye bw'aba nti yennono kwe twazimbira omusingi gwaffe ogw'ebika byaffe ennono eyo tuba tulina okugigoberera kyova olaba nti lwaki kintu yalina okutuula n'abataka amala okukkaanya nabo ku nnono ezo era buli mutaka n'asigala ng'ali mu nnono ye owulidde kababe wano bannaffe gye tukoppako kwini wano bwe yafa bagoberera ennono bw'alina okuziikibwa saalaba nga bamutwalako eyaabwe naye kati ffe ekituleetedde kukoppa nnyo twagala nnyo ebyokukoppa ne tuleetawo ennono tugidibye ennono kwe twatandikira obwakabaka gwe musingi kwe tulina okutambulira kyobulaba tugamba tuddeyo ku lubereberye olubereberye olwo lulimu ebigambo bingi nnyo ate amakulu mangi
abasinga ge batalengera era bye bisinzo tuleetera obuzibu kyovola nti kakati tukaaba tugamba kino kiyonoonese kino tukaaba ebika biraajana kakati biringa ebitaliiwo lwakuba nti singa tuvudde ku nnono zaffe bajjajjaffe ze baatuteekerako oba ze baatulukirako okubeerawo. Njagala okubanga mbeebaza kakati nina era ekimbo by'omutwe mu bintu bino. Waliwo ebifo ebimanyiddwa ebiri naddala mu Mmengo naddala nga leediyo y'obujjajja Ssaako terefayina fe abeeno ze tumanyi nti awo nno we mwalisinze okuyita mubeere ng'omwaganywa misana ttuntu kawungeezi abantu b'emmamba kakoboza bategeera ne bagamba waayi jjajjaffe oba mukama waffe essaawa 5 agenda kulambika. Emikisa egyo temugiweebwa kyenkanyi ng'abalala kuba nyina binda babanyonnyolire. Emikisa egyo giweebwa naye obuzibu bwe buli nti buli omukutu ogwo bakuteekawo gubeerako ndowooza nkiyite nti amateeka kwe kutambulira. Ogenda tugenze emirundi mingi tugenda tugyogererako naye kati oba pulezenta yayina bw'aba kyayagala oba bakama baki batayagala kifulumye tekifulumye bayinza okukifulumya naye nga bakifulumizaako kitundu kubanga era emikutu egyo oluusi kufulumirako ebiwandiiko ebikontana n'Obwakabaka ne webuuza n'owulira nga ate ekiranga noga nti ye ate ekyo kyandifulumidde ku rediyo oba omukutu guno naye nga kifulumye. Kale nti simanyi bakatondawo mikutu egyo bo kibaba baagala naye nga tubigendako tubyogera naye nga oluusi amaloboozi tegatuuka oba oluusi n'okifulumya n'osanga ng'oli ate yakitapuse bulala yakifulumiza bulala. Kangere ku nsonga y'ekitabo ekitabo nga sinaba kutuuka ku ekyo ekituufu ekitabo kino ekyatambudde mu matikkira ekyo biki ebituufu ebirina okubeeramu kuba munda ze bikyamu birina kubeeramu ebituufu bye birina okuba biriwa ekituufu kati ku kika kyaffe ffe nga bwe nkubulidde nti ogwa mulimu kano ke kayitibwa akakoboza akakoboza ako ke kakoboza kakoboza egongolo nakawuka ke kabiro kaffe naye kati akakoboza kano ekyakubiddwa ate kiri emamba nabakaka so si eyafa kaki akakoboza nga bwe kakola ki bwe kafaanana ate ekyo ekitabo ky'okute ekiriwa kyogera kati kyammwe kyogera ku byafaayo byaffe n'amannya getutuuma toyereddwa muno tebyasimbuliziddwa muli kuba mwe bannannyini nsonga bonna babirina naye abaakoze ku ntekera bwe twali tubuuza akatabo kano n'ebyafulumiddemu omukulu ye yagamba nti bwe baamalanga okuŋŋaanya ebintu nga bagenda okukola bagendanga bomukubiriza ne bamuwebuuza nti eno kiriwo eki n'abalagira nti mugende mu maaso oba ekyo mukikole eki mukijjeemu era wano ne bajjamu gwe ssebo omukubiriza n'oddira ddala omutaka munno n'olabira ddala nti emikolo gyakola egy'Ennonga n'ensibuko yaagyo gimanyiddwa bulungi nga bakubyonga weereere simukibirawo nga weereere tewali wadde omukolo ogumuwerekera ate ewa munne kubanga ddala mutuufu wano niwabira nga weereere bwe wati ate noddira egino ono gyakola ng'omutaka Nankere ate yine bamutuuma linnya Senkere ate noli nti yakola emikolo egyo okuva ddi sebo n'ebyalo bino bitwogerako nanga atamanyi nnyo kyemmanyi ekitono teri kika mu Buganda kitayina kye kikola buli kimu kirina omulimu ewammwe tebataddewo ate nga sebo ewaffe mu bataka bonna abakulu b'obusolya omutaka Nankere yalina olubiri kuba naye kabaka okiwulira mu bataka bonna abakulu b'obusolya Nankere yalina olubiri era mu lubiri olwo kabaka mwakulira mwe muli ennyumba zaffe ezo Namiryango tulina mu Kajjabukula mulimu Ndogobukaba mwe muba mujja kuzoza obwa Nankere olwo lubiri olukoze eki olujjudde naye gwe n'ogamba nti kati essaawa zino otadde nti Senkere okuvaawa Senkere ye yavuddewa naffe tukyebuuza kyatubobya omutwe neyabiwandiise bino neyabiwandiise bino sabo mubayita ba chief editor nayitamu alaba ddala ebikoleddwa sabo nadde nkuwako ku mirimu emitongole egimu Nankere gyakola ng'ogyeko gino gyonna gyegiyitibwamu
enguugu nayo nekola ki kubanga waliwo nga nagambye nti wabeerawo akasera okusooka Nankere anywesa kabaka oba omulangira abeera mulangira naye ate era yafuukira era kabaka ensonga lwaki nti nno ekimuyita nti nno eri mulangira olw'ensonga bakabaka tebabeera mu lubiri bombi kati ensonga lwaki nti nno agenda mulangira bw'amala okukola emikolo n'alyoka avaayo ng'akoze eki era n'emigonyo ng'ayingidde wano omukajja bukula mwayingirira Nankere atayingira mulyango mulala nonayingira mulala era bwetuuka okufuluma afulumira mu mulala si we yayingirire nti wafulumira era emikolo egyo gikolebwa Nankere anywesa omulangira akawulula Nankere atuuza omulangira ku Namulondo ey'obwa Nankere kwamutikkirira Nankere asumikira omulangira obugo Nakalette Nankere akwasa omulangira amafumu 2 n'empiima 2 Nankere anaanika omulangira empeta 2 ng'amugatta n'abaami bano Obuganda abantu gali aga nti luli bani emikolo emingi egyakolebwanga nga girimu n'okukola ki n'omuntu okutwala obulamu bwe naye kati kwe kuddira nti empeta eyo n'ekiikirira emikolo egyo egyo yatwekisize Nankere awanyisa ne kabaka enkutu ekyo bibeera bibiri mu Nnamulyango okuba mubaamu Namasole mubaamu omulangira Nankere n'ejjajjawo ekika Kibumbi mu Nnamulyango eyo ng'emikolo egyo gikola ki gikolebwa Nankere atala kabaka ejjoba ng'ayita mu jjajjaawo omukulu jjajjawo ekika Kibumbi Nankere amenya munwe gw'ettooke ne kabaka ne bakulya bokka Nankere akakasa abadde omulangira obwakabaka ng'amutikkira enguugu Nankere akwasa kabaka omukyala kikome nga tannamanya byansi ebyo byonna nno twabikola ssebo kabaka akwasa kabaka ekyanzi ky'amata n'ente kanyoomu etannaba kuweeka Nankere azimbira kabaka ennyumba mu lubiri eyitibwa Bintu Bizibu Nankere asimbisa kabaka empagi Sseggwagi Nankere awa kabaka omumbo omukulu Mukaajanga era Nankere alina muzzukulu Kakonge omukomazi w'embuga ezaalirwa n'okuyooyoota olubi n'ebirala biki bingi naye kakati omuntu aliko ebimuwerekera ebingi nojja gwe n'okola nga bw'okoze eki tagadde ate era twongera okuvumirira nti ebintu bino okumanya kunoonya ate tufuna okulungamizibwa okuva mu bajjajjaffe ebintu nga bwe byakola ki gyekiri etubaddemu kyekisinga okukayanirwa nti emikolo gyakolebwanga kiti ennono yakolebwanga etya tubaawo n'okulungamizibwa okwenjawulo okukola ensonga eyo nga bweyina okukola ki obweyina okuba kati awo wetuvirira okunyolwa nti n'ebyalo byaffe ebimu tutandise okufuna okusoomozebwa okufuna nti bitandise okukola ki okutuumwa nabaddeko n'ekirala kye ndabadde njagala okwogerako kyekyalo Bukerekere ekyalo Bukerekere kyetongodde awasangibwa olubiri lw'Omutaka Nankere era awo kyalo Bukerekere okwo kwe kwava n'enneebaza y'Abaganda Omuganda asanyusa omanyi bwe yeebaza ayinza okuga nti neeyanzizza neeyanzeege ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire babikulya balungi mirimu ndikuma okulya n'enkulya omwoyo omulala naye waliwo akongerwako nti nno ndikubbira akakajja ebbira naye ako baagattako kagatte ng'owebbira eyo waliwo obukajja bwakola ki obalinga Omutaka yayo naye nga wano enneebaza entuufu eyo naye enneebaza eyo ssebo eva waffe Bukerekere eyo gyeva gyesibuka kubanga ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ebyo byonna byalo bantu manya byalo era ebikola Bukerekere enkajja yeyo kabaka eri ejjinja kyanjove kabaka kwakolera emikolo akaseera akasooka gyalyoka ava ajje mu lubiri okukola emikolo egisembayo gimufuula okuba kabaka kyalo nkajja era wava erinnya lyaffe eryankajja ntamu njaliire nakyo kyalo nakatu naye kyajja kitya okwebaza awo twagala enneebaza eyo etandika etya kyembadde njagala okulambululamu enneebaza eyo yajja bweti lwali olwo engo nga bwe bagaa nti engo temanyi balina bwe balugereesa awo engo engwira temanya mbuzi mponge kubanga yo bwejja ku kyalo yo temanya nti eno mbuzi yabuli temanya nti kakati lwali olwo ekyalo Bukerekere kizindibwa engo bwegizina etandika okulya embuzi zonna ez'abatuuze batandika okukola ki ebyalo ebyo byonna n'ebibajojobya
kati ne baddira mu lubiri oba Omutaka Nankere ne bamubuulira ekizibu ekikola ki ekiguddewo. Omutaka Nankere naye kye yakola yalinawo engoye y'ekiggwa ekuumwa obukerekere, twalinawo embwa Ssemajimbi n'embwa Ssenku n'abiyungula bigende birwanyise engeŋŋenyi. Bwe bituuka ku ngeŋŋenyi Ssemajimbi yasookayo engeŋŋenyi n'egikwata n'egituga, Ssenku n'eddako n'erumba n'engo yaffe ey'ekiggwa n'erumba ne batta engeŋŋenyi. Kati abantu bano mu kwebaza omukujaganya nga balaga essanyu w'Omutaka Nankere, bannaye tweyanzizza tweyanzeege, awenkajja ow'ennakatu ow'entamunjaliire babikulya ebyalo ebyo byakuŋŋaana nnakatu n'entamunjaliire ebyalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu ogukoze eki, naye nga babyebaza bali mu lubiri lw'Omutaka Nankere kubanga ye yalina engeri y'ekiggwa n'embwa ze zaakola omulimu ogwo. Kati nebaza nekola ki nesimbuka we yaki yabakati omuntu alina ebyafaayo byaffe nga bisimbukira ddala mummwe mwennyini ate n'olaba birala ekitoko kifulana okwewuunya omuntu alina ebyafaayo bwe bityo nti nze mbadde mmanyi nebaza y'omuganda ow'enkajja ow'ennakatu nga simanyi kyavaawa byalo ebyafaayo byammwe bwe biri ebyogerwako byonna ebyalo bw'ogamba nti kati leero ofunye olunaku tugendeko enkajja tugendeko ennakatu tugendeko entamwenjaliiri obeera ku kyalo bukerekere wonna kati ebyafaayo mu birina n'emirimu temukyagikola kyewuunyisa emirimu nyingolaba naye obuzibu eriwo nayo kati nga kyenjogeddeko nti nno eriyo bannaffe ate abatiitiibizibwa kuba kati nga bw'ogamba nti nno kati nga byenkugambye nti enkajja eri Jjinja Kyanjove gwe nojja n'ogamba nti nno enkajja ekyalo gundi ono enkajja era bakituumye bwe kiti ne bwe kiti mu mwaka gwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi nga enkajja oli ayogerwako kyavadde eri kati ebyo bye bimu ebituleetera obuki obuzibu ne mu bazzukulu baffe ne bafuna okunyiiga ate nga banyiikira bajjajjaabwe Abataka wamu n'abakulembeze nga Katikkiro bakoze eki nti tebakoze naye nga tenaffe ekyokukola nga tenaffe tutuuliddwako kuba eddoboozi lyaffe yandibadde limu Mmengo nti nno Omutaka yenna ekyandyetaaze ensonga yonna okumula kannumbe gwe kikwatako naye ate okuddukira eri ate akulabanga nti kati awali obuzibu awo so nga ate omuzzukulu era kyova olaba tojja kunennyonnyo bazzukulu bajja kulaga obutali bumativu kuba mu nsi yaboobwe Buganda ate okubeera nga bo bemomboze mu nsi yaabwe naddala mu kika kyabwe nga kijolongwa ate enseena engunjufu esobola okutegeera ebyafaayo n'okubimanya kyaliba ekizibu kati okutuula ku byafaayo abazzukulu bajja birima beebuuza ebibuuzo era kyova olaba nti tusiima nnyo mwe abajja okunoonyereza n'okubuuza abantu abatuufu mu nsonga ezo kubanga kiba kibi nnyo oli okwenimbika mu nsonga gy'ataliimu aginnyonnyole kati nabadde nsomye ekitabo ekyo mwe naali babuusi naligambye emirimu egikolebwa mwe temulina naye ate ennyinnyonnyola yaagyo oba tosobola gisimbula nga bwe gikola ki nanze ekyasinza agenda kwogerera kika kirala kyesivaamu kisoboka kubanga simanyi byaera mbwombuuza nkugamba noonya omukulu era nze bangi abazzukulu bantuukirireyo naye nze mbawa amasimu g'abajjajjaabwe oba Bakatikkiro oboire ensonga gy'obuuza sinza kwetantana naye mba nina kyenjimanyiko kubanga ate nze sigimanyi kugenda wala mba njagala nnyo nannyini naye nze kyekisinga okutuluma nti ebintu bino ebisinga babiwa naye ng'ate ffe batulekawo ofiisi yaffe eri wali Lugala siga nti eri wala nnyo obutaka buli eri Kikandwa mu Busiro naye ofiisi eri wali Lugala omuntu atakutwalira na sseena empitirivu okutuukawo n'obuuza amasimu gaffe bagayina tugawaayo kubanga buli lwa mukaaga olusooka mu mwezi tukiika Mmengo tubako ensonga ze twogera ebitukwatako oba Katikkiro oba Mutaka ebitukwatako ku ssimu yalibadde abisimbuliza mumwe nti kati ne bw'oba olinawo oli mu ofiisi ng'oyagala kuba kumanya ne bw'okuba n'obuuza kati nti kino kye njagala okumanya ku kika kyammwe okikuwa oba jangu oleeta ensonga eno ekwata ku kika kyammwe naye nga nti ekyo ffe kyekisinga okutuluma nti buli bafulumya ate ne bafulumya amawulire ag'obulimba oba ebifaananyi ebitali bituufu ebikwata ku kika kyaffe kibanga ekigendere okuba nti bagezaako okusaanikirira ddala ekika kyaffe newankubadde nti Ssaabasajja yakijjayo n'agamba nti kino ekika kyetengedde naye kakati ng'ate abazzukulu abamu abali munda abeerimbise mu Bwakabaka bo be bagezaako okola nti
bakiddamu okukigenda bakiddamu bakinyigiriza gamba obutajjaayo mazima naye amazima gasigala nga mazima. Omanyi njagala kubuuza Katikkiro, njagala okubuuza ekibuuzo kino ng'oggyeko bano abali mu nsonga abagezaako okubanga bagira ne batajja kukima bituufu. Omuganda ow'Emmamba Kakoboza ofiisi ye muyambiddewa ayina ki kyasobola okujja n'ategeera akime ki ku ofiisi e Lugala? Ku ofiisi e Lugala tuwandiise ebyafaayo ku kika kyaffe, twasooka tuwandiise ebitonotono era ebyo bw'oli wajja asobola okufuna butya bu pamphlets n'amanya ekikwata ku kika kye. Kaakati ate ekinene ekisingawo kiri mu nteekateeka bajjajja bano ab'amasiga bali mu kuwandiika ekigenda okugatta amasiga gonna gonna n'ebingi kati ng'obutabo nga buno kano kawandiikibwa mukerekere kaffe tulinayo akakwata ku lumbe. In fact n'obwakabaka wali tebunaakutongoza kikwata ku njabe ya nnyimbe ffe nga twafulumiza dda akatabo akaffe akakwata ku ngeri omuntu y'Omuganda gy'ayabyamu olumbe. Owulidde biki ebitambuliramu ebyo byonna mikolo byonna ebikwata kalondawo yakwatamu. Lwekyo nti ebiwandiiko gyebiri tulina ekitongole ekivunaanyizibwako ate na buli muzzukulu buli lwa mukaaga olusooka mu mwezi tubeera tukiika e Lugala. Bwe tutakiika Lugala oluusi tukiika Bukerekere nga kati guno omwezi guno gwe tulimu olw'omuka twali ku butaka bunnyininyini Bukerekere ng'era ekigendererwa kyaffe abazzukulu baffe tusobole okubalaga ebifo ebyo ebyogerwako ebimu babitegeera n'okubirambula ate n'okubiteekateekera okubikuuma. Bane wankwadde bano bannaffe tebaagala tubyogereko naffe nga mu kika ffe tubinkulwana kulaba tubiteekateeka bibeerewo n'abazzukulu baffe bajje nga babirambule n'abalala abava ebweru butali bwa kika kyaffe kubanga omanyi ekika tekibeera kyammwe mwekka kubanga waliwo nga obukojja bwo bukuleeta eno ewaffe kubanga ebika biri bina Omuganda byolina okumanya. Olina okumanya ekika ky'omwova, ekika kya maamawo, obukojja bwa taatawo, obukojja bwa maamawo. Ebyo ebika bina kati wogera okwesanga nga kumpi wetolera buli kika nti kiwo olina kyolina okumanya ku kika kino okukimayo okutegeerayo. Kale nti kati ffe tuli mu nteekateeka ezo tujja tulwana nnyo okulaba nti abazzukulu baffe naye nga n'ebiwandiikibwa tubiina tubiwandiise bingi era tukyawandiika kitabo kitujja kiyita namutayiika ekigenda okubeera mu kumpi buli ssiga lyonna eryogerwako n'emirimu gyalyo kubanga era nga bwolaba ng'eno mu bika ate ne masiga bwe tuddayo kati kasolya ti buli ssiga libaako obuvunaanyizibwa bwe lirina erijjajjaffe omutaka kati n'ebyo tugenda tubirambika abazzukulu abava mu masiga ago bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe tuzimbe ekika kyaffe tusobole okukizzaawo. Sobo n'okuggatirizaako nabadde njagala nnyo okwogera ku linnya lya Nankere ensibuko yaki yalyo ng'omukulu wa Kasolya. Tijjajjaffe Kiwutta kyasooka Nankere mukaleka kakule nagambye amannya ago gaaki ganjawulo. Jjajjaffe Kiwutta kyasooka yasooka kuba Kiwutta eryakyasooka alifuna agogo nagenda kubulya gonna tugatuuma ssebo alifuna nti kibala empaka bukulu Kabaka wasatu mu babiri bw'ayita olukiiko mu Lubiri omulangira oyo teyajja mu lukiiko. Bw'atajja mu lukiiko n'agamba nti olukiiko luno omulangira akaabuzeemu omukulu tuluddemu enkeera. Enkeera Kiwutta yakeera nnyo okusinga ababadde mu lukiiko eggulo limu. Omuddu bw'alaba nga omulangira atuuse n'agenda n'agamba Kabaka kiwaayi omulangira akoze eki atuuse. Kakati Kabaka wafuluma wati mu kisasi n'amubuuza nti eggwe kyasooka ng'akomyenga ababaddewo mu liggula erimu atasobodde kukola ki kutuuka mu budde n'afuna erinnya eryani eryakyasooka. Mukaleke kakule nali kunnyonnyodde liva mu kujja buli obwamba buli nga abuzza mu bbya gyamwana akatenya kakyali kato mukaleke kaki kakule. Erinnya erya Nankere lyo liva mu kuzaala abaana bangi. Tijjajjaffe oyo yazaala abaana 399. Abataka abaaliwo ne bagamba nti anaazaalanga Nkere. Mu kuzaalanga Enkere mwe muva erinnya eryani erya Nankere. Ate ye bw'avaawo Kiwutta kyasooka olubereberye Kiwutta kyasooka owookubiri ajja tulina Nankere owookusatu Musulo basajja Ssubi kanyalira tanyalira nsiko. Ate oyo ye yazaala 499. Bano ne bagamba nti ono anyala munyaza ate tanyalira nsikanyalira baki bakyala wetujja erinnya eryakanyalira tulituuma ssebo naye nga ye Nankere w'okumeka okusatu. Kakati amannya gano makulu nnyo muffe abakerekere naye nga gava mu luse luli
olubereberye kiwutta era njagala nnyo kyovola nga mpuna obusungu okuddira nankere atandika mu luseruli ojja ofune senkere wano ng'ojolonga kinuma nnyo erinnya erya nankere lya kiwutta ate nalyo lirina amakulu amakusike kiriiko enjogera egamba nti kiwutta ekiriire okwaboobwe kikira akaboobezi akaliire ku bunyage nti ne bw'olirya ebirungi naye nga toli wamu oli ekibi naye ng'okiri ku butaka bwo kiwutta ekiriire okwaboobwe kikira akaboobezi akaliire ku bunyage gati galinnya ddungi nnyo olabe amakulu gaki g'amannya nkutegedde bulungi njagala okusembayo nga tutunuulira ebirina okukolebwa okulambikibwa muntegeezezza bulungi nti n'abaana Ssaako abazzukulu bammwe balina access okusobola okujja okutegeera n'okugaziya mu nkola eno ey'okubanga waliwo abasibirako ettaka era naye n'atunulwamu Ssaabasajja Kabaka yategeezezza nti nate era mu myaka 3 wakukolera ddala atandika butandizi njagala okuddayo nga ntunuulira tulinawo omuwaatwa gonna we tusobola okuyita okusobola okulaba nga Ssaabasajja ensonga zino tuzimwegambire nandi kimuntegeezezza lwatu nti n'okuba nti yazzaawo mu 2-5 temugendanga kwebaza ate twagala nnyo n'ebirabo ebyanifuusa amakula twabitegeka nebikola ki ebivunda birinda bwe batugamba nti era ffe tetulinaako buki naye ssebo tulina ekkuuli eyakyatusimbirwa era kyali kituluma era omuwaatwa weeguli Ssaabasajja kati lwakuba nti obulwadde naye kati yatuwadde essuubi n'engeri gyalabika nti agenda atereera tuge nti ajja kutereera dde watereera ye kennyininyini ekimala ajja kufuna ngaakadde abe nti asobola kubanga waliwo enteekateeka era yali eteekateekebwa okutandika okusisinkananga ebika okukiikayo kubanga n'ebika byakiikanga embuga buli kika kikiikayo naye awo ekipulogulaamu ebyo yatandika bika byakolako nga 34 nezikizibwa kale awo tutakinenyana obulwadde nabwo we bwajjira na bino covid watulumbidde naye manye enteekateeka eyo bweneekomawo ejja kujja naye nza okusigamba Ssaabasajja ate era ne bw'anaakiteekateekanga baalina kubanga Ssaabasajja tajja kutuka agenda mu buli kitongole nga akola ki naye nze abatuukirwako ensonga abavuli abali mu buvunaanyizibwa obwo abasoba bategera nti bo benyininyini balina okwekuba mu mitima kuba buno Obwakabaka bubanga bwaffe tewali kyozibikira leka buli muntu oba buli kika kijje ebyakyo bakikola ebyakyo tulina enjoga ejwaga nti buli muntu akola olubimbi lwe kabuli kika kirimu olubimbi lwakyo leka kukizibikira tetuzibikira kubanga okuzibikira okwo kuleetamu okwonoona n'okufiiriza ate ebyandibadde bituukibwako kubanga singa ebika ebimu tebyazibikirwa osanga n'ebintu ebimu tebyandibaddewo tebyalyononese naye olwokuba nti bijja ne bizibikirwa ne bireetera ebintu byaffe okwonoonebwa so kitegeeza nti akaseera konna omuwaatwa ogwo gwerulwa bulungi muli beeteefuteefu ffe twali beeteefuteefu ssebo tukunyumyamu naye nakumwebaza bwebaza yakusembayo nga mbeebaza nnyo mwebale kulambika nsonga abalala teboogera abalala bali bafa kisiiri ebakiyita kufa kisiiri nga tebalina we boogerera nate era buli we banaayogeranga abamu bagamba mulabye gundi mu kamwa temuwadde bakulu bitiibwa ate nga nze ndowooza mwe bannannyini Bwakabaka ku nsonga eyo mukadde waffe Katikkiro naawe yayogera n'agamba nti bw'obanga olwanira ekikyo ojjangayo n'ag'ombuto buli wemba nga njogera ku nsonga y'ekika kyange mba siina nti nina gwendabye mukama wabula mba njogera ago amazima agali mu giraasi ate naye kubanga bwentuuka okujja wano kireza nimba ngezezzaako oluusi emikutu emirala nga nzikula waliwo embeera eyawuli awo n'otwala ensonga yonaga nti ngikolako n'ebeerawo omwaka mulamba ekolwako kati n'akittira awo tuzze tulina entalo nnyingi nnyo ezijja zibe naye nga tutambula tugiyita enkola ya kisajja ekikulu naye ate oluusi enkola y'ekisajja ekikulu kyobalaba nti abavubuka bano ab'omulembe guno ate balina engeri gye bakolamu ate oluusi ekitaba kirungi kubanga ate be engeri gye bakiyisaawo oluusi ebeera yate ereetamu okukyankalana so nga ate oluusi tekyandituukiddwako naye bola okuba nti bagenda balaba nti era batera ntuga nti bakadde baffe muyina engeri gye mudde ebbali so nga ate baga nti emiti emito gye gigumiza ekibira naye nga ate n'emikulu mwegiri kuba n'emikulu ate bwegitabaawo ekibira kisangwawo okusobola okuggumira kirina okubaawo ekirina okubaawo n'olwekyo nti
naye nze kyonna kwekuba mu mitima bingi era nze buli lwenjogera mbagamba nti nyuma y'ekikulu tulina mwoyo atubeeramu oyinza okukola ekintu naye nga mwoyo wasigadde akulumiriza nti ekyokoze ekyo oba si kituufu n'olwekyo tugoberere nnyo mwoyo waffe omunda kyatugamba bwe kitabanga olaba buli wowulira nga akulumiriza oyinza okwegaana ne bakubuuza nti ekyo sikimanyi naye nga mwoyo yasigadde osirise busirisi n'olwekyo tugoberere nnyo mwoyo waffe kyatugamba tusobola okutereeza Uganda kuba kino tulekera kuba kati ffe emyaka gigenze naye ate abanajja enkya basanga ekyo kibaneyagaliramu n'omwana n'omuzukulu ng'akyeyagaliramu ng'ate temuli mu ntalo ng'ate ge mazima. Abataka omukulu wa kasolya omukulu wa kasolya oyo abeere ng'akola ki ngenda kusembayo basimu babuuza mwinayo akatalekeka entuuse okubanga teko ebirala ndi bikimu olulala akatalekeka nze kakwebaza omukutu gwammwe naddala ggwe kubanga otwala obuvunaanyi obudde n'onoonya abantu abalina ensonga ate abatuufu obutapaatiika n'ofuna eddoboozi ate n'otuwa n'akadde kubanga birimu ebiseera birimu ssente kale tukyebaza era abakulu abatwalwa TV eyo twagala okubebaza tibeebale kuba nti ate n'ebe bannamwe bateekamu kyenvu negamba nti osobola okuteekawo ekintu naye ate ne gw'otaddemu okukolamu ate ye naaba nga ayonoona naye naaba nti ate naawe alimu naawe olina okwagala mu kyokola kuba buli wotoba nakwagazi mu mulimu gw'okola kyosanga kyekola naye obimulina obwagazi n'okiteekamu obudde bwo ebiseera n'otambula n'onoonya eno n'eri paka lw'otukwataganyiza ate n'oba nti osobola okutujja otugyemu eddoboozi era katusuubire nti ate eddoboozi lino lijja kutuuka eri abazzukulu baffe naabo bekikwatako ebigambo bino banabiwulira tebakola busungu wabula kyeyogerwa kyamazima gamba mazima nze emirundi egisinga ne bwaba mwana muto wabaako kyakayana tunuulira nnyo kyakayana kya nsonga kirina omulabo bwe kiba nga kya nsonga n'entereeza butereeza kiteekeddwa okukolebwa ekituufu. Ebigambo ebyo tubisiimye nnyo tweyanziza nnyo Ekitiibwa Katikkiro era nga olusoma luno tubasaba nti bwe tuba twetaaza okuyiga omulundi omulala era mutuwenga omukisa gwa kyenkanyi nga gwe muwa abalala naffe tukole ki tujjenga kati nkubiriza abazzukulu ba Buganda namwe nabaliyo abaana Ssaako ntegedde wano nga nsomye nti Mamba Kakoboza balangira oluse lwabwe lwakoma ku Bemba nzirwekatandika wano mu kintu banyigirizibwa ebimu ate era bakola ensonga erina okukolebwa kale neevumanye yatadde SSENKERE mu kitabo ekyagabiddwa